Amagombe gali kulya wabegomba muri bano bayanga niba inongo bagaine Kyamagombe gali balya wabegomba Olusoga Lusoga Kingdom ya Busoga erimu amasaza 11 ne masaza ago amasaza 5 igasalawo Obwa Kyabazinga sigonna mwe mubeera Fabaluka tulina omukisa nti tabingwa mukalulu kali akalonda anabeera Kyabazinga yena yakirizibwa okulondebwa olulyo olwo lwatabingwa ne wabeerawo abebukono ne wabeerawo abagabula ne wabeerawo abalamuji so ne kibanga opportunities of leadership in mu byobuwangwa Busoga buli bwe tufuna opportunity Kyabazinga aliko natufunira omulangira tuba tungedde okwongerayo okulembeze bwaffe so kyankizo nti waliwo continuity ekyokubiri abantu balina okumanya nti institutional memory teba ku bantu ebeera ku mulamwa kati omulamwa obukulu bwe bwa Kyabazinga bwebwa Kyabazinga era ffenna bwe butuconscriptinga kubanga obwo butufuula Abasoga okwisa ekirala Busoga kwisania Obusoga kukanya kutegeeragana kukkiririza mu kintu kyekimu kakati kikulu nnyo abantu okumanya nti setting ya institution bwetyo tusagiwamba tusobola kugiwamba Kayongo tusobola ngolusi mwekugamba nti Kyagulanyi is holding the magnet for against the eruption of what can happen if Ugandans are left at bay. Kyagulanyi akutte amasannyalaze agakyakutte Uganda ewamu obutatulika olw'obuterikanya obuliwo nti singa keera kumakya n'aba mugayaavu mu kuhandolinga amaanyi g'abantu ate Uganda eyinza okufuuka amatongo kyokola batumuwa credit nga generational vision bearer French Revolution wali musaayi naye nga byonna yabibagamba kati fe obuvunaanyizibwa bwaffe tujja kwogera nga Bamirabyo tujja kwogera nga ba Montesquieu tujja kuvangayo tubulira abantu amazima neweganaabaga kabagatya nti ensonga zetuyimiriddeko kati wakyaliwo omusoga yenna abusabusa nti Busoga abasajja tebagiwamba ate nze ekinnuma munnange eyo Busoga si gye twakuliramu Kayongo nze Busoga gye nakuliramu kankubulire Kayongo ku ssaawa zagendanga okuwera essaawa nga tewetaaga ssaawa ku mukono wali ku Victoria Primary School kubanga wakeranga ku makya ku 12 nga waliwo akadde ka factory akavuga akabieti zagendanga okuwera essaawa emu ng'era akadde kennyini ako kakuba kabagamba nti kati muyingire mutandika okukola emirimu ku ssaawa zigenda okuwera nga nyakitundu in fact zagendanga okuwera nga 12 ng'emmeeri train yetuusizze Maali n'emmeeri bituuse bimaze okugoba train erese Maali egenda ku meeri emmeeri erese Maali gyegyewa nga waliwo business thriving nga waboda alina gyajja ebintu ku landing site era ng'ebintu ejjinya ng'eblosominga nnyo olwa business nti abantu bakolanga ebintu byonna naye ng'Emaali etuukira Jinja kubanga luli oluguudo lero likiriza Uganda nga lulina n'amazzi ga Lake Victoria Jinja bagyonoona ebyo byonna byafa ate oba banywa amafuta ge basanga amini ge yatereka gwolowooza abatunda amafuta bayinza kuleka oluguudo babbaleerwe ebyuma bagamba wano bulijjo nti Busoga bwe babbanga factories okwavuwaza Abasoga basooka kola deindustrialization nga boogera ku kigambo kya liberalization olwaleero abaleeta liberalization bazeeyo okututwala mu gavumenti ey'okuba nti omuntu omu abeera mu katale n'aba nga yekka yakola bayisiza netteeka ku mafuta nti muntu omu yabagagabira buli kimu naye mukutta Jinja bayogera ku liberalization okumanya omuntu yenna nga Musoga ng'ayagala Busoga ng'awagira Museveni n'abantu baabwe bonna abatayagaliza Basoga Busoga yeyina seventh wonder mu nsi yonna zibayita 7 wonders of the world. Source of River Nile is the 7th wonder of the world. Ampuliriza Omusoga source of the Nile eri eyinda
n'ekifo kye balonda mu nsi yonna gya America, gya London, gya Cote d'Ivoire, gya Mali, gya Liberia, gya South Africa, gya Rwanda, gya Kenya, gya Zimbabwe, gya India, yogera ku Dubai, yogera ku nsi yonna ekifo kye balonda omuli ekintu ekyobulambuzi ekyewuunyo y'entandika ya source of River Nile, kubanga kuliko ne Suez Canal e Egypt egatta Europe ku Africa. Nga banoonya ensibuko yaayo bagisanga Busoga idinda. Tewaliwo gwe nga nkula kumaze nasalibwa mu kibuga kusoosa wenyini. Tewaliwo nga nkula muntu yenna w'amaanyi mu Uganda yajja nga talina programu egenda Jinja. Olwaleero batta oluguudo tewalina kuba programu. Okitegedde? Ne 7C1 eyo gye twogerako bwe baba boogera ku tourism ebyobulambuzi nga babiranga ku lediyo batutunda eyo ku senyeni yaabwe, wali olabyeko abasajja bana bawamba ensi abavuwaza Abasoga nga balanga source of the Nile. Gwe njagala nteekawo essente wano ndaga akalango ka tourism industry nga kalanga source of the Nile emyaka 10 egiyise. Kuba ne Haji Baswalekeza bwe yali meeya natusalawo nti atwekiriranye gavumenti nekkiriza okutuwa essente. General Kaguta Museveni Abasoga yabalimba baba wa milioni 2 kifo kya milioni 5 mu painting the city bright. Nenga mulimu ne invest n'Omusoga ataddemu ssente ze ezisuka emitwalo 10 okuleeta balina saako ne baba sabotage. So fe bitulume Busoga zinakulange waffe yina kolansi nga tewaliwo okubolya ttaka nene kyenkubuulira yenge yakulira Busoga akimanyi nakulira ku Nadio Perodi nakati kolansi agenda ayononeka si wa Museveni. Bajita pale fema. Kakati teriyo muntu ayagala Busoga fo bulumi bwaffe tetulina kye batukolanga abantu naye be bakola lijono kwavuwaza abantu nga kuteeketeeke kubanga babalimisako n'obusimizi ne buli ate emiyembe gye bali gwomanyi omuntu akugaa nti katuli mu sizoni obuwuka bwe bufuna babasuusa mu vanira ne batomera ne bagaa nti miyembe ne kampuni z'emiyembe tugenda kuziteekayo baba bakalima emiyembe ne babagamba nti mulime busimizi ne baleeta obuwuka ne balima obuwuka obukamonde ne buli ettaka ne bulya n'emiyembe. Factory ya juice gye Museveni teyagizimba tetwakomaawo naga ntugenda mu bikajjo ebikajjo bwe tubirimye ebyamadivaani n'akatale ke twafuna akali international yakasiba biriko license. Bwotaba MP w'NRM bwotaba Minister w'NRM bali benkugambye abatulugunyi banobozi Mirabi be yagambanga ku by'omusolo baneka bwotaba akakundi ako konna ekikajjo kyo tani eri mitwale meka 5 okwavuwaza Busoga. Kati ffe omujiji gwaffe ekitwebazisa kyagulanya okuba nti yatutunula yatuwa eddoboozi si kulwanirira baatuuka okulwanirira abatannatuuka twidda kufiirawo olibani agenye esente ddayo weri twidda kufiiraku ekyo. Bansomesa PR public relations ne communication bangamba nti waliyo times of crisis ne times of critical analysis. Kakati this is a time of critical analysis. Era critical analysis njikoze sinzi byakutegeera n'ebyafaayo biri nnunula kweyo ensonga. Oyo Alex Waiswa Mufumbiro musajja Musoga wabula ali mu kuttanya ensonga z'ebusoga ng'akulaga butya obwa Kyabazinga bwa Busoga bwe busaanawo. Bw'oyogera ku nsonga ezo ng'ogezaako okulaga abantu ebituufu ebigenda mu maaso, abantu abasinga obungi nga Basoga bakiraba bubeera bakugamba nti lwaki muyisaamu Obusoga amaaso, lwaki mwagala okuttattana erinnya lya Kyabazinga. Kyabazinga si ye muntu ali mu kusaanyaawo obwa Kyabazinga bwa Busoga. Ali mu kusaanyaawo obwa Kyabazinga bwe Busoga ffenna tumumanyi bulungi era nga yasaanyizzaawo Obwakabaka bwonna mu Uganda. Wabula olw'okuba nti akozesa erinnya lya Kyabazinga nga lyesigamieko kyokka nga naye musajja wattu si yabusaanyaawo bamukozesa bukozesa bateekamu enkwezenge mu Bwakabaka bwe okulaba nga ziyambako abakulu bano okumenyaamenya obwa Kyabazinga. Alex Waiswa Mufumbiro ensonga ezo azittanyiza bulungi nnyo n'akulaga nti obwa Kyabazinga bwe tugayaala bugenda naye ng'akiraba bulungi ng'omusajja Omusoga era ayagala obwa Kyabazinga bwe. Si bwa Kyabazinga bwokka bwe buli mu kusaanawo nti ne bwe buba Obwakabaka bwa Buganda nga busaanawo tekijja kugaana Baganda kukiraba bakyogereko, tekigenda kugaana Batoolo okulaba nga Obwakabaka bwa Toolo bugenda, tekigenda kugaana Banyola okwogera ku Bwakabaka bwabwe
nga balaba busaanawo. Wabula olwaleero bw'oyogera ku bwa Kyabazinga, buli musoga avayo ng'akugamba lwaki mulumbagana obwa Kyabazinga. Kyabazinga yabakola ki? Mutaddewo olutalo wakati w'Abaganda n'Abasoga, oba mutaddewo olutalo wakati w'Abanyoro n'Abasoga, oba wakati w'Abatoolo n'Abasoga. Naye nga teziba ntalo, tuba tulaba bulabi bigenda mu maaso nga tusaanye twenyigiremu okubirwanyisa. Kuba ffenna omulabe waffe ali omu yali mu kusaanyawo Obwakabaka bwonna obw'e Uganda. Bwe tusirika buli alaba kyalabye n'asirika nti ate banaakitwala batya. Banaŋŋamba nnyingirira Obwakabaka obutankwatako. Kitegeeza agenda kuba ye amenye mu jjenje kkalu, kuba ajja kubatuukirizza ebiruubirirwa bye nga teri amukuba ku mukono. Olwaliwo bwe tuyogerako ne tukuba enduulu, buli muntu n'azuukuka n'amanya nti wadde wamma tusirika naye Obwakabaka bwaffe busenseddwa. Osanga kiyinza otuyamba ne twegatta wamu ne tusula eddoboozi lyaffe eryawamu nti tulina okuzza Obwakabaka bwaffe ku ntikko. Buli bantu ne balwanirira Obwakabaka bwabwe nga tulwana wamu nga kitole. Naye olwaleero omuntu ayogerako gwe balabanga omubi era baagala bamulwanyisa asirike. Bw'anaasirika tuligenda okuzuula ekintu kino okuzuukuka ng'obudde bukedde. Kati n'olw'ensonga eyo tetugayalirira mu nsonga eno. Obwakabaka bwalinga bunywevu ng'era Kabaka ayogera ekintu abantu be bonna ne bakkiriza ne bamuwuliriramu. Naye olwaleero okuba bataddemu enkwezenge, tasobola kwogera kintu abantu be ne bakiwuliriramu kubanga bakimanyi bulungi nti bw'anaayogera ekintu abamu bagenda kujja bakikube nga bakiwakanya. Naye luli nga twasanga kimu nga nkuyege nti Kabaka ayogedde kino kye kirina okukolebwa era ne kiteekebwa mu nkola. Naye twebuuze nti olwaleero mu Uganda wano mu Bwakabaka bwonna obuliwo bwe tulaba nti weebuli obukyali mbifaananyi obufaananyi nga tebukyetengeredde nga we bwalinga, wakyaliwo Kabaka ayinza okwogera ekintu abantu be ne bawulira ne bakiteeka mu nkola? Naye nga lwaki abantu be beetooloozezza Kabaka be bagezaako okuzibikira Bakabaka baffe emimwa nti tebakyalina bye basobola kwogera mu bantu ne bituuka? Kabaka takyasobola kwogera nsonga eruma bannayuganda, bannayuganda nti bagiteeke mu nkola, kubanga abamwetoolodde bo bakolera oli ayagala okumenya Obwakabaka. Kati beefula nti be bawabula Kabaka abamusemberedde ne bamugamba ensonga togyogerako, ojja kuba oyingiridde ebyobufuzi. Jjukira bateekawo nti Kabaka talina kweyingiza mu byabufuzi. Twebuuza ekibuuzo kimu nti Kabaka talina kweyingiza mu byabufuzi, lwaki embiri z'Abakabaka bonna zikuumibwa mmundu n'amagye? Ebyo tebiba byabufuzi? Lwaki Kabaka bamugaana okuyingirira ebyobufuzi naye ng'ate bo baagala abiyingiremu nga bifevaringa bo, wabula ebifevaringa bannayuganda abanyigirizibwa tebaagala Kabaka abyogereko? Kyenkulaga nti Obwakabaka buwambiddwa butambulira ku midumo gya mmundu era embiri z'Abakabaka bonna kati zeetooloddwa magye na mmundu. Ekitabangawo luli